Yes. Amawulire agava hawale esemba buli bwe tuwugirira ssaawa zineno si birungi eri sayidi y'omukyala atulowooza ba foot soldiers ate bamutandiseeko anti mubamanyi bo kasita okwata ku His Excellency Robert Kyagulanyi n'obeerani kebire muzaddewo basobola okubeera nga bamulumba anytime from now naye nga tetunagendayo nga bweri enkola yaffe vidiyo eno mbadde nsaba mugimpeleka like amenga kasotambula katukira bonna abanjagadde okumanya kweno information ddala banankyukakyuka atimu NUP oba Timber Foot Soldiers antano musajja bannange abadde atulumbira ddala akaseera kanene nnyo naye nga tetunagendayo nga benkugambye gwatana subscribing bwegate ku mukutu gwaffe gunene kale katweyongereyo nnaku olwaleero aba Foot Soldiers bavuddeyo bambi ne basooka abasinga basoose n'okubeera ne basanyukira omukulu Frank Gashumba ne bamala ne bavayo ne bagamba tino lwaki otandika okubeera nga oyagala omwana nga osobola okubeera nga omuzaala lwaki njogera we bati ekigambo kubanga ono Malayika Patience agavayo galaga ntino mwana muto nnyo era oba omukompeyalinze ne Shira Gashumba amusinga emyaka kyemanyi nawe ekyo obadde tokimanyi no mwana kigambo kubanga ya graduatinga mu 2023 kitegeeza ki oyo mwana alilekere kubeera 24 ate Shira Gashumba sawa zino ali mu myaka 28 lwaki njogera we batyo sokola be ebikibe ebipaddeyo tumale tweyongereyo no Malayika gendo fune kitangala mu njuyi Fais-moi craquer, là je ressens ton envie de chocolat. Choisis ta pièce et ta position. Fais-moi craquer, là je ressens ton envie de chocolat. Choisis Mwami Gashumba fetuli bazadde naye okuva ne leero njagala ntwala omukisa guno mu linnya ly'abazadde bannange betuyimiridde wano okuva ne leero bulijjo tukugobako abawala oyo tumukuwadde afuluke mukyala Mwami Gashumba njagala mutegeeze nti ffe ng'abazadde tuli wano okulaba tuli bakalabalaba era ne bannaffe bakitaffe mu Katonda we bali ne baatona obwedda we boogerako bwe bali Franka tujja byogera banakundoza tuba twabaleseewa omugolo teguliko banakundoza mulapasite twavuza zirandi cruza twavuza kati abaala wumu ne vitizo baba pakinze ludda wa emikolo ate sobola okwambuka Gashumba Kongs ante abatemi b'omugambo tuba tuyingiddewo Uncle Gashumba Kongs White starter viki kako naye omaze n'omuwomboze bali n'omugamba toli mu kalungi kakuteeke bali nfuna omwana w'abandi mbambi ofunye omukyala mulungi nayinza okuba nga yesi muvandimwe okusinziira byoyogera ku bavandimwe engeri gye bafaananamu abavandimwe obusawundi obwentera okulaba nengera nendaba ku bawala bavandimwe naye nga mukyala mulungi mukyala alabika bulungi si muwala mubi muwala mulungi Kongs Shira Gashumba nawe Kongs bali kufuna maamawo katugenda kuddewako oyite mami ogera kuyita mami nguteme zabatambuza nguteme akome wano jakusabuka Pastor Bugembe era Gashumba akulese ku lujja Gashumba akulese ku lujja omulangira leno ngakubira kabaayi akubira abawulu baayi mwenna agame zaali ntwala ndi musanyusa ndi musebya sava omusajja nera abalese ku lujja lisi muntekere mu comment section yabo batekeremu Gashumba bali balese ku lujja
Bugembe sebo Pastor Bugembe taata twakufunira nena akakyala ate nodambo sister wange ate bibikoze bitya abo tukuze nabo akakyala ne kagenda Pastor Bugembe White stop ya muri charge tyo chambo ogera muva kudira to Bugembe jagwasa Pido kuteka wolu tolo ofuna omukyala naawe ebbanga lyeryo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye mwe okulemba kibiye naye Lydia Jasmine alaika alimu obuferefere. Eno story Lydia Jasmine si esoso okujja mu mawulire nga waliyo omuntu agamba nti wamufera. Lwakubanga bannamawulire b'e Uganda bantu bazibu nnyo. Ate ku kikwatagana ne ssente bannamawulire b'e Uganda muli bantu bazibu nnyo. Waliwo omuvubuka yavaayo n'acomplaininga ku Lydia Jasmine nti yajja n'amuleetera emmotoka ye ogifuyira langi biki ogitereeza. Lydia Jasmine ajja n'ajjayo emmotoka nga tamusasudde n'amagamba agenda muteera ssente ku ssimu. Eyo story temwagirwaninga kubanga Lydia Jasmine yabawa ssente ne mulaga nti omuvubuka ye mukyamu. Mbu omuntu ajja atya n'ajjayo emmotoka n'agamba agenda kuteera ssente ku ssimu n'atakuteerako yadde 10. Omuvubuka n'abagamba abayimbi babikola n'ajjayo emmotoka bw'amala n'akuteerako ssente ku ssimu. Lydia Jasmine yajja n'agamba agenda kuteerako ssente ku ssimu n'atwala emmotoka nga tampadde ssente. Ne muvuvuba story eyo. Kati nina story gye ndaba eya Dan Flavour eri mu kurwaninga. Era mutandise ogivuvuba mulaga nti Dan Flavour alabika yavaako mumulabanga omuntu atategeera bitya. Lydia Jasmine tosobola kugula nnyumba mu nnyonyonga ya milioni 15. Njagala obeere muntu mukulu oveeyo oyogera amazima. Lydia Jasmine olimu obuferefere. Kyova olaba ne music wo tatambula. Mutima gw'omubi olina omutima omubi. Omutima gw'omubi era oba teweeyambudde tosobola ku trendinga. Lekerawo omutima omubi Lydia Jasmine oyinamu embeera embi. Ekyo ekintu nkirabye eyo story si esoose okuvaayo ng'abantu bagamba olimu oluyaayeyaye. Kati gwe omwana omuwala oyiga otya oluyaayeyaye mbubanguze ennyumba. Kati Dan Flavour ajjayo receipt ze wamuweerako ssente eza milioni 15 ze wamuwa. Kati nawe tulage receipt ng'akuguza ennyumba. Otulage ebiwandiiko byonna bye yawandiika. Gwe mukazi gwe wajjamu obuferefere. Olimu oluyaayeyaye Lydia Jasmine.